bewunya nnyo okulaba ate nga tweyongera bweyongezi maanyi era twalayirira tetugenda kuzikiza tetugenda kukowa tetugenda kukiriza kulyaku wanansi okwe bigambo byange si bingi sebo obunaleko saba nawakusoka neyanze nnyo Uganda wange eri Mutwe sebo father ate bwana mukulu waffe ate atuyambe nnyo banaffe banabusuju nga tebaliiwo n'otukubira akasimu akatuwabula sebo father tweyanza nnyo ate kojja wange abanzaala bange ye nsanyuka nnyo taata webale nnyo mukwano webale nnyo webale ddala baganda bange nze bukyamu David Kalwanga obutafaananako nga bulijjo mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ate principal wange ate president abadde wakubeera naffe wano naye ne wabaawo ensonga egudde ng'ate nayo tukyetaaga ne tukkiriziganya byakwasaganye ekyeri ate ngeno tukimalirize njagala okwebaza ennyo abateeseteese omukolo njagala okwebaza ennyo baganda bo bamaama bo ne bakojjaabo bonna abaliwawo mu byokulaba nti awaka wano basigala nga bakyalina ekitiibwa kya mukama waffe omugenzi nze nga Kalwanga wano waka era bwe nzija bamanyi naye tetuyinza kuvaano nga tetulongedde okubanyonnyola obaka obutuufu buli bumu nti jjinja lyetusindika jjinja ddene naye mu kusindika ejjinja eryo lirina okubuuka olusozi ligweyo kkiriza oba gaana kubanga omutima mugumu osobola okukula omubiri osobola okukula buli kimu okikula naye omutima nga mugumu buli kyoyagala kituukirira so baka twagala okutuusa gye muli bannabusujju mutukwatireko obuvunaanyizibwa bw'okusindika ejjinja si bwa muntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula baffe ffenna ate leka kulaba akutte ejjinja ng'asindika ate omusikira ebigere bw'omusikira ebigere ejjinja ligenda kusimattuka naye bwe lidda emabega buli gwe lisanga ligenda kumumalawo n'olw'ensonga emu tukwatireko tutambule Kalwanga 2:10 Kalwanga 2:16 si agenda okuba Kalwanga 2:26 twagala tulage ensi tutambule ku mazima kuba nabo bategedde ebizibu bye batuusizaago eggwanga bwena bwabaddewo wano ng'emwanyi egenda kyokka emwanyi eyo sigala twakuzuukukiramu obuzibu bwali badde bwazze mutuyambe tutambule wamu ebyobufuzi byabufuzi ate tulina okuteekawo embeera eraga obwagazi bwekyo kyetuliko teri kintu kibi nga kubanga tulwana nga waliwo abatalaba nti okwala kwe tulwana kugasa ffenna abantu abamaliriyewo mu byabala bafiiriddwa obulamu bwabwe baganda baffe abamali mu makomera ne kumanda waliwo maleka mu nkooti naye ebintu ebimu tusobola okukolanga bannansi eno ensi esobola okuzuuka olunaku lumu ng'ekyuse manyi kisoboka obuzibu bwe tulina buli bumu nti waliwo abatakkiriza naye omulimu gw'omukulembeze okukuba tooki nakwala kiddako mubeere bagumu tununule ensi yaffe toyinza kuŋŋaana nti oli musanyufu ng'ate ne gw'obadde owagira aleeta mutabani we kati gwewagira ki gwewagira ki
banange tuzuukuke. Sebo mukadde waffe Faala, tukwebaza message gy'owa abantu ate era tojjaako kigere abantu bamanye ekigenda mu maaso. Kubanga bannange n'okwagala eggulu ng'ate twerabidde ensi kiyinza okuba ekibi. Eggulu tulyagale n'ensi yaffe tuleki tugyagale. Masaba tugenda mu kulonda obukiiko obw'abakyala. Mugende mwewandiise buli katawuni bataddewo abagenda okwewandiisiza. Mugende abakyala mwewandiise mulonde obukiiko buno. Twasalawo nti ne bwe kubakonda akakiiko ka Lusi akabukungu alina okatwala alina kuba NUP, National Unity Platform. So mutuyambe mugende mwewandiise. Batandise olunaku lwajjo n'olwaleero bawandiika n'ekyabagenda kuwandiika ne ku Mande. Munyambe abakyala mugende mwewandiise. Olutalo lwe tuli munsi waffe ffekka. Ebifo bino tubyetaaga, ate sigenda kukola okwetyo tubyetaaga. Nfuuke mukyala tekijja kusoboka. Buli omu azanye loolo ye. Buli omu waali amanye kiki enyina okukola ensi yaffe eba yakukyuka. Nja kusanyuka nnyo naddala wano e Busujju nga tukoze ekyo kyemulaba nga kyekituufu. Ebigambo tulina bitono kubanga ekirungi byonna pulezidenti waffe yatugamba mwabawuliriza mwabalonzi baffe mwatusookayo. Bwe mba mwatusookayo fefaffe kunazaako ki kunaza mugende mu maaso ensi yaffe ekyuke. Tuli bubi. Oli ayinza okubuuza nti akyabonga wadde omunake omolo kubanga twagala tulaga omolo nti guess what mu Buganda kireere nammwe twagala kiro ki kireere. Ate mwanonda kugenda kukiikirira gwanga principal bagamba nti songa wano zinasonga. Muleta gumu tugenda kuweereza eggwanga lino ate n'obwenkanya. Faala agambye twagala ensi erimu obwenkanya, amazima, obuntubulamu byonna tujja bitambulirako kubanga ensi yaffe ekyuka. Njagala ambasabe abantu abalondeddwa mu kkunga emirimu egyabaweereddwa mukimanyi. Akaseera k'okukunga abakazi abakyala bagende balonde bannaabwe katuuse. Munyambe mugule omulimu ogwo naffe tumanye kwabajja twewanirako byeffe byensonga babitutwalako. So temuwa gaapu muntu yenna kutwala kifo nga tali kulamwa nga tali kuki. Twagala tugambe nti tuli kumulama e Busujju ng'abantu abalondeddwa ebyensonga. Bannange ngera basaba akadde kasigalawo katono naye nnyo okutuuka eruwera mu mbeera yonna. Oba ntegeerekese mu mbeera ki yonna. Twala kinaawulika kitya ate bakama bange babaka bannange abava eruweero nga bwe mbayita bajeeno nange bampise ng'ende eri. Nsaba mukkirize okubyaka mumufunze kubeere wano nange luma mutuuse wa principal mumuneebalize nnyo ate era mumugambe nti abantu b'Ebusujju tutambulira wamu. Kumaanyi gaki? Kumaanyi g'abantu. Ebisigadde tujja byogerako. Emanyi ejja kukomawo nebira tujja kubikolako mpola mpola. Awangaale maaso moki. People power, our power, people power, NUP, everywhere, and everywhere, NUP.
president aliwa president ina abaali nabo era essaawa yonna mujja mulaba live atasobodde kutuuka wano olw'emikolo egimu ate emikulu nga gino aso wano aweerezaawo Honorable David Kalwanga era yasobodde okulaba nti amukiikirira olunaku olwaleero naye nga president tasobodde kujja abusujju naye alina waali mubeere ku zi live amugenda kuba mulaba waali essaawa yonna aso temweraliikirira nnyo okugamba president waali nnyo naye tasobodde kujja wano naye nga banaye tubeebaza mwenna ababeereddewo Edi Mutwe yafiirwa jjajjaawe yamukuza ng'ali mu kkomera naye bannaye mumubeereddewo abazze ne musula mu lumbe bannaye mwebale nnyo ombuze Edi Mutwe jjajjaawe Edi Mutwe yafa ddakaawo nga Edi Mutwe bakyali mu kkomera omwaka oguwedde naye olumbe nga wokimanyi balwabya awayiseewo ebbanga so leero bataddeko omusika ne batwasuze mu lumbe wano ate era n'omusika bamutaddeko naye nga Edi Mutwe yeebazizza nnyo abantu mwenna abamupositinga abamukolera buli kimu atayogera nnyo naye ajja kuba babuuzaako ddakiika ndowooza ng'emu akireewo sebo wadde toyogera nnyo obayo abantu kagambo kamu bubiri ababeereddewo Edi Mutwe okuva we yafiirwa jjajjaawo bannange tubeebaza buli muntu abeereddewo Edi Mutwe bafiirwa abantu baffe nga tuli makomera naye mwebalire ddala tubeererawo fe tubasuubiza ekintu kimu tetugenda kuzikiza tweyanziza yes nga weekugambye nti Edi Mutwe n'abantu abo balinaanye nnyo president abamukuuma ebigambo byabwe bitono oyo gwolabye General Akirewo Kivumbi ayakulira security ya president naye asobodde okubeerawo okulaba nti ate awerekerako oba abeerawo kulwa General Edi Mutwe abaana ba Freedom Border amubalaba musi ovulo nabo babaddewo nnyo kuba Edi Mutwe bavuze border kuva Kampala endowooza mumanyi kitegeeza ku economy n'amafuta naye bambi abeeteekamu ne balaba nti ate abagusa ensonga wooli waali abadde awo so abaana tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga abaana ba Freedom Border omukola omulimu gw'amaanyi sisobola kuvaako ku live nga seebazizza abantu mwenna ab'omu diaspora mwebale nnyo mwebalire ddala ataata wa Kirewo yafa Akirewo ng'ali mu kkomera ne mumubeererawo Edi Mutwe jjajjawe yamukuza yafa ng'ali mu kkomera ne mumubeererawo era ne mulumba agambye mwakoze kyamaanyi nnyo ekirala twebaza ttiimu eya ku secretariat ey'oku Kitebe mwebale nnyo mwebalire ddala ttiimu yekulemberwa Council David Lewis Lubongoya. Thank you so much, Council David Lewis Lubongoya, for always standing with the people power, foot soldiers. Respect in all aspects. Thank you so much, Council David Lewis Lubongoya, Madam Sarah Mukisa, Shifra Rukundo, the Secretariat team. Thank you so much. Aba MPs, aba Emiliana Honorable David Kalwanga, awebale nnyo webalire ddala, Honorable Serukenya David, awebale nnyo. Simanyi kiri kyanjawulo kiri mu linnya lya David eryo, naye nga aba MPs bonna abasinga abalina erinnya lya Daudi, abayimiriddewo nnyo Honorable Musiri David. Mwebale nnyo bannayo okulaba nti muyimirira n'abaana bano buli we tufuna obuzibu ate ne we tuba mu ssanyu mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange Aidoje Alex Refuta ani Nkalubo Akabanda William ayina Embabazi Judith Ankunda Kyomugisha Aisha Greenville mwebale nnyo Greenville ombuziza aba live abalala baliwa eno busujju wala so abaana okujja okwepakira teekamu data era nga womanyi economy ennaku zino nzibu nnyo so ojja kuba olabanga ewamu sita agenzeewo ewalala KI mukulembeze gyali temutuvuma n'ogamba abaali abakola kino eddamanya era understanding nti embeera si nnungi osobola okuandastandinga olaba Ghetto TV nga TV endala teziriiwo ng'omanya nti kye twasobodde okukola okulaba nti at least tubaweereza so
temuyomba n'ogamba ate abalala baali abalala bakola kinedda ekonomi si nnungi wakuteekamu amafuta mu motoka okujja eno weetaaga emitwalo kumpi 3 amafuta okutwala n'okuzza olina okuteekako data ebyo byonna olina okulya so atulaba nga tugenda tandika okudividingamu ku mirimu okulaba nga ate tubaweereza mwenna bannankyukakyuka naye tuweebaza thank you for always sharing this message the message of change we can't thank you enough mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda omulungi ate abampere kyemusinga okwagala Subik oba linnya kirino Subik Kayanga erinnya zibu nnyo naye nga message eri bannayuganda mwenna olwo bannayuganda abadde bagamba bannaye politics ono Besigye yaliwo yakolanga bwati byali bya defiance vaayo President Bobi Wine wekalakase President Bobi Wine nga tonnamuyita kwekalakasa gwokoze eki so naawe atukikubuuza ekyo bannayuganda musituke muveeyo musituke amafuta teganyiga President yekka ate n'embeera eyo tenyiga Bobi Wine yekka so mwenna muveeyo ye message David Karwanga gyabawadde Honorable wa Busujju mwenna muveeyo mulabe nga ate mwerwanirira kiruma nnyo okulaba nti abantu babalwanirira ate nga mwe muli mu comfort zones kamberekereze ate mubeere bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala Sweet mama abantu basiibule babuuseeko babulye n'embeera Nusifa gyali mu ddakiika emu mwebaleko mwenna abali online mwebale okubeerako mwebale kwekuumirako tuli eno mulunde tulumaliriza embeera Nusifa gyalimu ali bwatyo naye Mukama mulungi kubanga alina bwatuuseeko kuba kati bamuyigiriza okutambula ebinnywa naye tannaba kutereera wiki era akyali wakukyusa bukyusa tannaba kutambula nga ye omuntu akyali mu bwongo era tukyetaaga essaala zammwe nnyingi nnyo ddala ayagala okuyamba General Nusifa ayita mwani oba ku bintu bya bbiiru eby'eddwaliro w'ebityo akuba tukimanye ensambya wa bbeeyi nnyo kakati embeera gye tulimu secretariat nga NUP babadde bakyakwasaganya bbiiru nga tetulina nnyo buzibu na nsonga ya bbiiru naye wanaabeera nga waliwo obwetaavu era tugenda kuba tubategeeza naye nga ssaawa za kakati secretariat yatekinga over General Nusifa era yesasula bbiiru buli kimu ekimugendako ekibiina kyaffe gye kitubeereddewo bannange ntwala omukisa guno okwebaza nnyo pulezidenti waffe omulonde Kyagulanyi Ssentamu weebale kutwagala weebale kutubeererawo ne Secretary General nti wallahi musajja gw'omulimu gw'okola David Lewis Rubongoya omulimu gw'okola gw'amaanyi mwebale nnyo kutubeererawo mwebale nnyo obutatusuulirira tusiima mu mbeera y'emu kampiseewo n'eno message gy'empisaawo egenda eri mmwe bannayuganda n'abantu abalala aboogera ebitakwatagana Stella Nyanzi yavaayo n'agamba nti Bobi Wine speech address gye yawa yali tematiza byayogera ku bintu biruma bannayuganda Stella Nyanzi naye activist si bwe kiri yandivuddeyo naye n'ayongerezaako eddoboozi ku ensonga ezo kati bw'abanga ali Germany abeere Germany ayogere ku by'Germany ensonga ezigenda emmaaso mu ggwanga buli omu azimanyi Bobi Wine yazzenga azoogerako bannange Kyagulanyi talina kyakakoze okuggyako bannayuganda obutasiima abantu abamu balowooza nti Bobi Wine ali mu competition. This is not competition. Bobi Wine tali mu competition, tali mu politics wadda, tuli mu byaddala, tuli mu reality, si bya kulimbalimba bannayuganda. Kyagulanyi abadde nga atambula nga speeches zaawa zonna muziwulira ng'abagamba omulundi guno bannayuganda tusinziire tujjako dikiteeta we tutamuggyako tetugenda kumusobola. Dikiteeta we tutamuggyako agenda kubeera muzibu ddala, embeera yonna egenda kaluba, buli kimu kigenda kubeera kyakabwerenge. Omusajja abadde nga nnabbi nga ajja ababuulira ebiri mu maaso, naye mmwe mwefudde mbw yalinga byogera ebyo ng'amatu mugatadde mu envungu. Bannayuganda mwebereremu,
muve mu bantu abo abaagala okubabuzaabuza abeeyagaliza ebyabwe. Tetulina kirannyo ky'amanyi kye twogerako. Bannayuganda balina wamu we banyirizaamu bajja kugamba oba abamu bakyayagala nakyemalira. Balina akatengo naye omuwulira ayimba tebana katengo. Bobi Wine agenda n'abagamba nti bannaye kibeereko kimulinda Bobi Wine ajja abakwate ku mikono abajje wamu. Bobi Wine atugamba nti gwe w'oliko Kyagulanyi, gweyo gy'oli n'oyo gy'oli, naawe Stella Nyanzi gy'oli gwe Kyagulanyi, gwe Kyagulanyi ali ejjamani Stella Nyanzi, kiki ky'okozeewo mwene embeera nga bannayuganda amafuta gali waggulu.